Okuva essula ya 7. Mukama n'agamba Musa nti, laba, kufudde Katonda eri Falaawo, era Alooni muganda wo alibeera nnabbi wo. Olyogera buli kye nkulagira, n'Alooni muganda wo aligamba Falaawo aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo, ne nnyongera obubonero bwange n'amagero gange mu nsi y'e Misiri. Naye Falaawo talibawulira. Nange nditeeka omukono gwange ku Misiri, ne nfulumya eggye lyange abantu bange abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri n'emisango eminene. Nabo Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndigolola omukono gwange ku Misiri, ne mbaggyako abaana ba Isirayiri mu bo. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo. Mukama nga bwe yabalagira bwe batyo bwe baakola. Ne Musa yali nga yakamala emyaka 80, ne Alooni nga yakamala emyaka 83 bwe baayogera ne Falaawo. Mukama n'agamba Musa ne Alooni ng'ayogera nti, Falaawo bw'alibagamba ng'ayogera nti mukoleeyo ekyamagero, n'olyoka ogamba Alooni nti twala omuggo gwo gusuule wansi mu maaso ga Falaawo gube omusota. Musa ne Alooni ne bayingira ewa Falaawo ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. Alooni n'asuula omuggo gwe wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be ne guba omusota. 11 Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalogo era nabo abasawo Abamisiri ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama, kubanga baasuula buli muntu omuggo gwe ne giba emisota, naye omuggo gwa Alooni ne gumira omuggo gwabwe. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. 14 Mukama n'agamba Musa nti, Falaawo omutima gwe guzitowa, agaana okubaleka abantu. Ogenda eri Falaawo enkya, laba afuluma okugenda ku mugga. Naawe oliyimirira ku mabbali g'omugga okumusisinkana, n'omuggo ogwafuuka omusota oligutwala mu mukono gwo. N'omugamba nti, Mukama Katonda w'Abaebbulaniya antumye gy'oli ng'ayogera nti, leka abantu bange bampeereze mu ddungu. Era laba, okutuusa kaakano towulira. Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, ku kino kw'olimanyira nga nze Mukama. Laba, ndikuba n'omuggo oguli mu mukono gwange ku mazzi agali ku mugga, galifuuka omusaayi. 18 N'eby'omu nnyanja birifa, omugga guliwunya, Abamisiri amazzi ag'omu mugga galibatama okunywako. 19 Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni, twala omuggo gwo ogolole omuggo gwo ku mazzi g'e Misiri, ku migga gyabwe, ku nsalosalo zaabwe ne ku bidiba byabwe ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi gafuuke omusaayi. Era mulibeera omusaayi mu nsi yonna ey'e Misiri, mu ntiba ez'omuti ne mu nsuwa ez'amayinja. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. N'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agali mu mugga mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be. Amazzi gonna agaali mu mugga ne gafuuka omusaayi, n'eby'omu mugga ne bifa. Omugga ne guwunya, Abamisiri ne batayinza kunywa amazzi mu mugga. Musaayi ne gubeera mu mugga, musaayi ne gubeera mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo abasawo Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. 23 Falaawo n'akyuka n'agenda mu nnyumba ye, so n'atabiteekako mwoyo ebyo. 24 Abamisiri bonna ne basima kumpi n'omugga bafune amazzi ag'okunywa, kubanga amazzi ag'omugga tebaayinza kunywako. Ennaku 7 ne zituukirira Mukama ng'amaze okukuba omugga.